Tosubwe ekiddako ku AC Media UG. Tosobola kutuuka gy'olaga nga buli mbwa eboggolo yimirira n'egikuba amayinja. Abali ku mission nga mwagala bukulembeze muyiga okuyiginowalinga ebintu ebimu. Kubanga buli kye mukola kisobola okuweesa tick oba okuweesa cross. Kyokola kikuweesa tick oba okuweesa cross. Kati weebuuze omulabe wo yaani? Omulabe we yali tojjazze n'ayogerera mu bulumi n'agamba nti naye bannange n'akuwa n'ensonga eri genuine n'agamba abaliyo tubabandi abakyabatumye ne buli kwekalakasa kwongerayo abaki abalala. Gwani atasobola kutegeera ekyo okitegeera statement ye lwaki ekuzibwalira otutegeera akugambye olwedde tuyinayo abaliyo. Tunaaba basanyufu okugamba nti tuli basanyufu nti abantu tubakawutinga nga nnamba nti kati twongeddeyo kati obanje ennamba enneneko oba tusobola okutuukamu ne tugamba naye owaayi bwe kiba nga strategy eno ekozeseddwa ebbanga lyonna tennakola tuyiyiza tutya strategy eki endala bwe kiba nga strategy ey'okuvuma Oluvannyuma lw'okutalaga amawanga nga China, Kenya, Tanzania n'amalala ng'ayigiriza okulunda embuzi, omukugu Obed Ben agguse mu kibuga Kampala mu mwoleso gw'okulunda embuzi ogutulamiddwa the Mighty YPA Agribusiness Forum ku the Plaza Auditorium opposite KCB Bank Ginger Road okuva ku ssaawa emu ey'okumakya paka 11 ez'akawungeezi. Tokkiriza 2024 kuleka mabega. Jangu oyiga ennunda y'embuzi ey'omulembe. Jangu osinkana abakugu mu kulunda embuzi nga jjajja w'embuzi Hamis Semanda n'abalala bangi. Jangu olabe embuzi ezitowa kilo 10 yabafa olundiro embuzi 10 kuyiikeemu. Omugenyi omukulu ye minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Honorable Frank Tumwebaze okuyingira emitwalo 5 member wa YPA emitwalo 3 byonna nga biri mu 6 January 2024 ku the Plaza Auditorium. YPA tugende ku namere Justin mwana yakoze omukolo wagulabi gulaba ku TV omukyala yanyuma nnyonnyo propose nangamba oba omwana ayagala ndaba omwana ngambi omwana alabika bulungi ate yasoma ebitabo birabika negedi yasabyemu obufumbo nafogeza okulaba nga omukolo neba naye bashoyo neba naye social media inlaws mwagala ki omuntu atafumbirwa nti wadiba naino omuntu wafumbirwa mbwate oli mwala bwafuna omukulu alina omukazi wa bebba wa munno bwafuna omuto ate yafunye atali wa myaka gye tuli ku kiye yafunye omwana omuto omulungi amujje ku lujja lwaki mwogera ebintu togere ekisookera ddala abali eyo mwena nga mulumba mukyalo oyo mumwesonyiwe mumuleke akole ekikye kyakola ki nekira mumuleke bamwagale esa kankunyumize kino ekintu okimanyi kasiri wali abantu abamuye nga tawa opinion olwokuba nti ddala kyokola kibi but because you got to burn to help you but because taina kyolina obwo obuwanguzi naye abwagala naye tali mu kubufuna oyo agamba mbulwaki yafunye omuto naye ayagala oyo omuto naye omuto naye tajja abato bali mumuyita mami mama ngandiyagade bamuyite hani nga yandiyagade bamuyite baby hani bamukola byonna ebintu kyengezaako okugamba kikino omwami wayo mukyala Namere oba mukulu oba muto oyo muto yamulonze abakulu kye bataakoze okitegeera abakulu be mumwagaliza tebafudde basajja kujja gamba Namere nti Namere njagala kwewangulira oba funa bulungi kubanga babaddenga goloza kyo bagamba tebaddenga mu zi inbox kubanga ebbanga lyabeereddewo nga talaga mwami we bahaji bakozi bane olusi babaddenga nabo ba minister kubanga abadde n'erinnya abadde mu public abadde mu president advisor oba okiraba yaliko lulidde yenga kati abo bonna tebafuuse basajja kujja kugamba nti Namere can you be my wife okitegeera tebaatuukiriza buvunaanyizibwa ye bw'ayagala naye ono omuvubuka omuto omulungi ennyo oyo yabadde yenna amulaga omukwano amuwazi haaga ba social media enlo munatusonyiwa muleke abantu baagalwe when love comes let it you receive it toteekawo nnyo obukwakkulizo oba okiraba luli nali ku internet nga ndaba waliwo omuwala omukazi ali awo ali myaka 4 boyfriend wa myaka 2 naye ng'omanye enyweza gyamunywezezaamu
nga mukutte ebintu ngolaba binyuma ziri kadozo mugongo ze twetogerako nga mukutte omukazi yena ataddeko essanyu lye ngolaba liri genuine si lya kifaananyi okiraba kati Namere bambi tumuleke bamwagale mumulekayo ayogere anyumire omukwano anyumire obufumbo bwe kitegeera abuteeke maaso let her live her life bwe yali nga talina ne bamugamba mbu oba simanya awala na Faridani that's kind of Farida Nakazibwe ebyo naye mukazi watu nabiyitamu ne bagamba mbu emyaka gyalina si mituufu alimba simanya lyabamulabe namagunga simanya nebyo najja nabinnyonnyola ebyo ne bamuteekako emyaka okitegeera nebyo najja era nekino mwagala jja abannyonnyole omwana ono yali ali ku TV nga mbuye omwana oyo omulenzi yamwasiza ng'ali mu S3 asoma luzungu yamusomesa English yango oba olaba abantu basala ekigambo kigambo bakisala omusajja akula ate ekisigenda okuluma ba social media inlo alaga ayagala nnyo Namere bwe tewalabye omukwano gwe badde amulaga kwanjula abamu mwina abasajja baba basinga mu myaka nenga abakumukolo nga mukungu mukolo gwammwe taseka teyenyenya teyegira wati teyewujjako tamwenya yadde okusitula ku kisige oyagala oyo mukulu wo twagala abato abamanyi omukwano oba mukiraba abamanyi tutijjisa abakulu bamulemeddwa tutijjisa tugenda ku bato kati temuyina kye mugamba Namere nedda amanyi lwammalaba Kasirye abantu balumba abantu ku lw'abaami baabwe kati waliwo nze abasama mbatya nze sijja kukyogererako mu eyo perspective saagala kufuuka kireereese abakyogerako we batyo just bakireereese ebiseera ebisinga enkolagana ey'obufumbo ebaawo wakati w'abantu babiri kukkiriziganya kwabwe yensonga lwaki ŋŋamba nnyo nti nze bwe mba proposingira muntu gwe njagala sisobola kitegeka mu spiiti wakati sisobola kusanga nti mu bbaala mbu surprise ne bwe mba ntudde wano naawe nga tuliwo babiri ffekka kubanga nina okukkiriza n'okutegeera nti kigenda kubeera ku ffe baki babiri bano bonna abagenda okuba engala baki abo bonna bajja baluvannyuma era kyova olaba omuntu ayingidde okwagala oba obufumbo ng'akulembeza balese ebbali tekikola ne bweba bizinesi olwaliro ntutandika business partnership nga mu kifo ky'okusooka nti nsooka naawe ng'ate ebigambo nsinga kubijja bweru kiba kigenda ggwa okitegeera waliwo omwogezi omwe yayogera n'agamba nti eryato teribbira lw'amazzi gabeera mu nnyanja libbira lwago agawaguza ne gakola ki ne gayingira kati abantu abali ebweru ne boogera nga mwenkolagana yammwe eringa lyato ekyali wamu bweti teriiko katuli kitegeeza tebisobola bakola ki baafekitinga okitegeera ebyemyaka oba ono muto oba mukulu nze nakugeeyo si nsonga bwe bakeera ku makya ne batuula ne bategeeragana ne balaba nti kibakolera buli omu asobola okwagala munne nga bw'ateekeddwa omwagala buli omu asobola okuwa munne obudde nga bw'ateekeddwa obumuwa buli omu asobola okubeerera munne nga bw'asobola omubeererawo then kiba tekirina buzibu okitegeera ekiba discussing essaawa eno kiri kimu nti Justin public figure obeera mu publicly known kitegeeza abantu badiscussinga ebirungi n'ebibi ebikoze ekyo ebikutuuseeko ababidiscussinga mu bulungi oba mu bukyamu y'ensonga yokka naye ng'ebisigadde ojja kulaba nga couples ezo gyeziri ate nga zitambula bulungi nze ndaba endabyeko n'osanga omuvubuka nga si mukulu nnyo ng'omukyala mukulu naye nga baagalana n'osanga omukyala nga si mukulu nnyo ng'omusajja mukulu naye nga baagalana n'osanga abali myaka gyegimu ne kigaana n'osanga ng'omusajja ye mukulu omukyala ye muto still ne kigaana ate n'osanga ng'omukyala ye muto omusajja ye mukulu era still ne kikola ki ne kigaana so okubeerawo kwakyo n'obutabeerawo kisinziira ku mmwe ababiri okitegeera bintu bingi bye tuba tujja tukola naye ekisinga otukuumira awamu kwe kuba nti ffe tutegeeragana singa onaaziba amatu n'oli n'aziba amatu babasobola okukola kyokubeerawo waliwo relationship endala ya discussingibwa ennyo mu media ARM ne Amuza teriiyo gye bali okitegeera baagalana ate nemuba mutuuse ne musowagana bibaawo ffenna tusowagana muki mu famire ezi zaffe okitegeera ojja kwesanga ng'omuntu akuyeeyo olw'okuba osowagani oba okoze eki nga naye kennyini gye yafumbirwa si gyali nakyeyombekedde naye ali mu luumu ye baamusuulawo kati ng'obusungu bwe yamusuulawo
ebuli kyala beti ekirimu okwagala kikola ki kimuyisa bubi okitegeera nga kimusomooza nga kimusomooza just tukyogere nga ekiri kyekigambo ekyoluganda nze kyebanjigiriza kyekitegeeza okitegeera ati ebiseera ebisinga abantu ebiseera ebisinga batya ebintu ebirungi oluusi bimutiisa si lwakuba nti aba tabyagala si lwakuba nti aba birinako obuzibu naye akubamu akafaanani ng'alaba oba naye singa yandibadde abikola ki abirina okiteesi bajja ku social media nga tuvudde mu bintu eby'enjawulo oli asobola okuba ng'ayina gy'ali ava ku mulimu akooye oli n'ava gy'avudde ng'ayina gw'ava okuyomba naye oli oba gy'avudde ava mu kkooti ali mu nsonga za divorce zimustressinga oli n'ava gy'avudde ng'ava mu church nga musanyufu oba nga munyiivu kati bw'ajja wano n'atandika scrolling ebiseera ebisinga obusungu bwe oba essanyu lye lisobola okulabikiramu ebyo byakola ki byawandiika kati obusungu bw'abantu oba essanyu lyabo oba okwagaliza kwabwe oba obutaagaliza bisobola okulabikiramu ebyo bye bakola ki bye bawandiika wabula nze njagala mufunemu ekintu kimu ekyokuyiga nawuliddeko Faruku Sakozi ng'akubira Nammere essimu nga boogera ng'amugamba baagambye gwe watadde ssente mu mukolo ono n'amugamba nedda ng'ogyeko obutamanya bw'abantu n'obutafaayo emikolo gikolebwa famire kitange alina netiwaaka y'omumanyi nange nina netiwaaka eyange n'omwami alina netiwaaka eyiye amazima gali nti mu buwangwa obwaffe n'ensi eyaffe emikolo gyakolebwanga bantu aleese ettooke aleese omuceere abaneeyama okufumba abanaakola ki abamu ku mmwe mwazunguwala ne mwawukana n'abantu ku byalo zimbye ekikomera kikomeri teri ayingira wuwo yensonga lwaki ggwe ku mukolo gwo buli kimu erina kigula kati abaasigaza enkolagana y'abantu ne bw'abagamba temubireeta ojja kwekanga bakoze eki nga babireese okitegeera kati ekyo kirina kuzzaayo bayigiriza netiwaaka y'erimu baani era basobola kukolera ki famire yammwe ekwatagana eti era musobola kwekolera ki awamu famire y'omuntu gw'oyagala okuleeta yeefa ekwatagana eti era basobola okukola ki okwekolera ki awamu kyo kiri evident ku ffenna tusobola okukiraba nti emikolo egisinga obungi wano olaba n'abagagga bennyini mwalaba omukolo hamu gye yaweerayo obukadde 10 kati ojja gusanga nga mukolo gw'amaanyi lwa nsonga netiwaaka mwe bali yaki y'amaanyi okitegeera so tuzimbe netiwaaka tukole ssente ate tunoonye okwagala kyotugamba ffe abatannabakola mikolo egyo tuzimbe network oyinza oba ogwagala naye nga gukyaganye lwa nsonga otyo guyimiriramu nga gwe gujja kwokya naye bw'obalamu n'ogamba bwe mpita Kasirye n'empita Brian n'empita Esi ne Matiruda nyinza bajja mu mmeka ogenda ogattagatta ng'ojja bajjamu 6 ate nga ku 6 eyo balina okujja bakole ki balye n'otyamu n'ogamba owayenga ekikukulemesezza ki ekikugulemesezza nti obusobozi tebuliiwo naye ng'abantu emikolo egyo bagyagala lwakwebuzaabuza obusobozi bugaana bugaanyi so bwe mulaba akikoze mumusanyukireko Katonda nammwe abablessing mufune banange tulekerawo nze abaana ate n'ekirala olaba kyetutagambye nze mpulira nga saagala olaba simanyi nakumanya naye mpulira nga mukyala Justine oyo yandibadde na mirembe gyeyo ng'ali mu kwewummulira she doesn't owe anybody any explanation regarding that matter oba okiraba abeereyo eyo teyeetaaga na kujja kuddamu bano abantu asooka anyumirwa omukwano gwe gwonna nga bali mugumu kugumuleetera awo nga olanga pasa weyakyandolize abayogedde bakoze eki otuziza ewa pastor no like just giving an example nti yahandolize ensonga ye ya Pentagon mpaka bwe yafunye amaanyi katukebere inbox yo oyinza mulimu messages eziva tamanyi nako nti mumuzigendi esawa yonna so mbuzi ng'agenda kumanya bumanya tugende kwalo tumalirize kuno abanaki bitujje mu mumanyi owa Galaxy mwana oyo Proud Musamize weeyita so litojjo yagenze n'agwa mu mbi nze nzitambi kasi wali wootaali twali twogera ku Juliana yagwa mu mbi kati noono yagudde mu mbi yagenze n'akola statement yawo wano twali tugenda mu nnaamu abantu bagamba tugenda kwekalakaasa mukwate ebitooke tugendeteka ebitooke n'ajja n'ayagala kale awabule ku president no leader president wa kibiina kya national unity principal namugamba mukulu ensonga ziri bweziti bali benyini be bakwata be mubanja bali munda ate yagala kwongerako balala bwatu bambi weyayogera mbadde nteesa tukyuse engeri y'okwekalakaasamu tukyuse engeri y'okwagala okuno engeri gye tusobola okunoonyamu entebe endala etali yakwekalakaasa kubanga abantu baffe babatwala tebabazza abaana banne
tebakoze litojjo bali abana bavuma ne lwaki mukola ebintu ebyo bani abantu abo badde bayife wano obadde otusaze ekigambo emwana musaba bikola nze tetusobola kukola bintu ebyo mukulaba okuko litojjo mayibuli wetubeera mu nsonga zine abantu ne boogera emisoga nakirabidde ku Juliana abantu bavayo ne bagamba nti bulijjo lwaki obadde toyogera gwe tulaba bulumi bw'abantu balala litojjo tugambe nti naye teyategedde bulumi bw'abantu balala bayitamu baba ffenna kati kyetwekwasa kyetulina okumanya kimu ekisooka litojjo ghetto youth ng'abalala ennaku agitegeera bulungi kati tosobola munyumiza nnaku agitegeera osobola kwesanga nti ne bwana waali ng'alina omulimu era ennaku akyagirina era nga si yali mu bulamu obuleki obuli perfect kitegeeza bw'oba onoonya ku bantu abalaba Uganda nga bagirabira mu side endala eri disadvantage dimwali kubanga takulidde nti oba yakulira kololo oba akulidde wansi ebintu ng'abikola ki ng'abiraba ebikonda abikubye abaddeko bwe bulamu bwebwo okitegeera kitegeeza bukola kyabutegeera ne bw'abadde ng'akola era olaba asigadde ng'alina connection ku bantu abo enkolagana ye n'abantu abakola ki abali wansi eyo ne bw'aba aboogerako ebiseera ebisinga bintu bingi ebizze bibatuukako abazze bamugoberera n'abyogerako tosobola kugamba nti abadde ng'asirika oba obadde omugoberera nze nateranga omuwulira naddala ku show ye eya Sunday ku Galaxy tulaga tukube ng'atera okubaako ebintu bambi byakola ki byayogerako kitegeeza naye alina moral authority eyogera kubanga ebigenda mu maaso abikola ki abifunako share ekirala okubeera nga aba ghetto youth ate ng'akulidde mu muzannyo gwa sport ogw'ebikonde kitegeeza ba ghetto youth bangi bamanyi nga basobola okubeera related ku principle n'abantu abalala abalinga abo ebintu bino we bigwawo ba ghetto youth abo be basinga okusibwa kitegeeza osobola okwesanga nga n'emmali mu makomera eriyo ba personal badebe nti gundi yali mukwano gwange nga tukuba naye ebikonde naye si kyamulaba gundi yali mukwano gwange nga tukuba naye ebikonde naye twamuziika gundi yali mukwano gwange nga tukola naye twakola ki twakya kino kyabaawo kati abantu abo abamanyi era abategeera kati bw'oba omujaji ng'osobola okusooka weebuuza ayogera yaani asobola n'okugamba nti nze njogera olwa gundi n'ekine gundi emotions n'empulira gyawulira ku bantu abo n'emwogeza kyokka era ng'ovudde ne kwabo bamanyi abayinza okuba nga bali munda era akimanya nti okwekalakaasa buli bwe kulangibwa first victim era be bantu abalinga abo bamanyi ng'omuntu fact victim be bantu abalinga abo bamanyi bawangaala nabo kati ye approach ye esobola obutabeera yiyo ye n'agamba naye bwe bamala okubatwala what next okitegeera is it worth it kubanga ne mu kaseera babakwatidde tubadde sure nti naye bagenda ne beekalakaasa biyinza obutakola ki biyinza obutakyuka naye mu butakyuka bo bagenda sigala bakola ki babatwala okitegeera kati oluusi mu Uganda tutuuse intolerance n'etwovershadowinga then ne tuba nga tetuyinamu naka empathy tetweteeka mu bigere by'oyo ayogedde lwaki ayogera oyinza okwesanga nga mubanja abantu bangi mu namba osobola ogyogera nga naye mwaba abantu abangi yaaya abangi akobana oluusi nga ne famire z'abazimanyi okitegeera omanyi bagamba nseegula mirambo nga temuli gugwo bagwa maamawo owuwo waafa era osooka n'ogamba oba okugula emirambo ekulekemu kati abamu mmwe abali ku nseegula mirambo abamu temunnabeera ba first hand victims ku nsonga zino kati waliwo omukyala asobola okunyumiza ekikye naye n'akugamba nti oba osanga tebandigenze ng'akinyumya olw'ensonga bbawe bwe yagenda teyadda ng'akinyumya olw'ensonga omwana we bwe yagenda teyadda kati bw'otasooka mu understanding perspective mwayogerera oyinza omuvuma ne bw'akuzza ebbali n'akugamba nze lwaki ndowooza bwento lwa nsonga omwana wange bwe yagenda teyadda tewali kyakyuka bba wange bwe yagenda naye teyadda tewali kyakola ki tewali kyakyuka okitegeera kati n'omutegeera n'ogamba n'omunnyonnyola n'omugamba engeri yonna gy'osobola omunnyonnyolamu okutegeera kyoyagala ategeera esobola okukola ki esobola okubaawo okitegeera naye nga bwe nkugambye tituyinamu abantu nga babatyuningira waggulu ne be batyuningira wansi kati bo nga bagenda kureactinga mu ngeri eyaabo kinga baagala okukola ki okureactinga okitegeera so nandiyagadde okutegeera liitojjo mu ngeri bwetyo okitegeera ye bw'aba akikola ki ye bw'aba akyogera okitegeera kaakati abamulumbye kiri obvious babadde balina omulumba
era naye ekikakasa we yakyogeredde ng'akimanyi eri abatajja kikola kifuna bulungi kubanga eri abantu nga ne bw'okisabika otya azironga tekijjamu ebyo byayagala ssaawa eno bamuvume ne bw'okisabika otya azironga tekiwagira ekyo kyayagala ssaawa eyo oba muvume ku saidi zombi eya gavumenti n'ey'opposition yonna eri abantu abali radical we batyo eri abantu nga bw'oyogera ku gavumenti ne bw'oba ogyogeddeko ng'owumbye wumbye bwakusanga ajja kukutiisatiisa ayinza n'okukubira essimu ne message asobola ozisindika kati n'opposition weeri nti nayo erina abaayo abali kikulu ekyo kitegeera naye osobola nabo okusalawo bategeera n'ogamba okke bwe mubanga muli mu struggle ya kulwanira buyinza then mu kulwanira obuyinza wabaawo ebifiirwa bonga boy mu perspective naye mwakola ki mwakirabira kuba eriyo nayinza okuweekeza apo n'agamba kino nga kyali bwekiti ne bwekiti okitegeera kati buli omu alina waali waalabira waalabira ensi okitegeera naye oluvannyuma nga kimaze okubaawo alito gyayogedde byayogedde bazze ne bamuvuma okitegeera kiddayo wali liito jjo bw'akomawo n'abaddiza kitegeeza agenze mu lutalo nabo dayirekiti nabo ebadda ne bamuddiza kitegeeza olutalo lukoze ekirutandise okitegeera omanyi zonna kyenzikiriza nti osobola okujja n'oyogera ensonga nze nina ensonga eyanvumyako abantu b'opposition yabo ne najja nenjiteekawo ne ŋŋamba kagiteekewo omulundi gumu nenjiteekawo nekola kineggwa saabaddamu nembata nenga kati ekyo kiwedde nenzirawo mu ndongo yange naye ng'ekindi ku mutima nkikoze nkyejjeeyo kitegeera kati gwe bawe gwe tobalemezaamu ensonga endala bwe najjanga weetaaga ojjogerako era giwe naye oba okimanyi bagenda kukuvuma naye bye bagenda okukuvuma tebirina kye bikuggyako kyamaanyi naddala ng'oli strongo nga nekyo badde oyogera okikola kyokikkiririzaamu nkakasa eriyo abantu abalina ebiwundu ku mutima nkakasa eriyo abantu abalina obulumi nkakasa eriyo omuntu nga ye talina mulimu lwa nsonga waliwo okwekalakaasa okwatwala bizinesi ye teddanga nkakasa eriyo abantu nga waliwo okwekalakaasa nga emmotoka yo bapiki we bagiwambira ne bagisika teyaddamu gifuna naaba nga atazzeeyo kuyiriba buki buto bw'onoomubuuza ku by'okwekalakaasa vyu yayinza okuba nga eyawukanamu n'eyiyo okitegeera omanyi bagamba akibaddemuuko yakifiiringa kati abamu tetunnakibaamuuko kifiiringa okitegeera nze wano wendi sinnabaayo na direct relative yali afunidde buzibu bukwekalakaasa wano wendi sinnabaayo na direct relative yali afiiriddwa mulimu lwa kwekalakaasa wano wendi kati endowooza gye nnyinza oba nga nkulowoozaako eyawukana n'oli eyafiirwa kitaawe eyawukana n'eyafiirwa maama we eyawukana n'eyafiirwa bizinesi kati tulina oyiga okwegumiikiriziganya tulina oyiga okwewuliriza tulina oyiga okubeera tolerant okitegeera nti liito gyayogedde kino naye asinzidde ku ki okitegeera kati nga tonnamulumba atirisi ebyo n'obikola ki n'obiteeka mutu okitegeera oluusi ekisinga okunnuma nti abasinga okukuma omuliro guno si mu bubi n'abamu muli bweru w'amawanga you are not going to be directly affected nammakyazi oli bweru bwa Uganda naawe ekityo kisobola okukola ki owuwa asobola ofuniramu obuzibu okitegeera sigamba nti ebigenda mu maaso bituufu buli omu abyagala nkugambye nange kennyini nina byendaba bigenda mu bukyamu era oluusi nsobola okujja nembikola ki nembyogerako kitegeera naye ekireeta double standards nti bwenzize nembyogerako ebigenda mu bukyamu teri afaayo buli omu asirika n'abeerayo mu kamooli eyinza n'obutatambula nnyo kati ate lwenzize nendyogera byotakkiririzaamu oba byotategedde ate oloze n'okola ki n'obeera reaction okitegeera finally ndya kumaliriza ngamba abantu nti tosobola kutuuka gy'olaga nga buli mbwa eboggolo oyimirira n'egikuba amayinja abali ku mission nga mwagala bukulembeze muyige okwiginowalinga ebintu ebimu kubanga buli kye mukola kisobola okuweesa tick oba okuweesa cross kyokola kikuweesa tick oba okuweesa cross kati weebuuze omulabewo yaani omulabewo ye liito jjazze n'ayogerera mu bulumi n'agamba nti naye bannange n'akuwa n'ensonga eri genuine n'agamba abaliyo tuba bangi abakyabatumye ne buli kwekalakasa kwongerayo abaki abalala gwani atasobola kutegeera ekyo okitegeera sentiment ye lwaki ekuzibuwalira otutegeera akugambye olwedde tuyinayo abaliyo tunaaba basanyufu okugamba nti tuli basanyufu nti abantu tubakawutinga nga nnamba nti kati twongeddeyo kati obwanje ennamba enneneko oba tusobola okutuukamu ne tugamba naye owaayi bwe kiba nga strategy eno ekozeseddwa ebbanga lyonna tennakola tuyiyiza tutya strategy eki endala bwe kiba nga strategy ey'okuvuma tuvumya abantu bannaye tubawemudde tubafiiriddeko tubalangidde propaganda tumukoze naye tebinnakyuka ki ekirala kye tusobola okukola ekisobola okukola ki okukyusa bagamba
si kirungi kukola kintu kyekimu mirundi gyonna ate n'osuubira results ez'enjawulo. Era nzijukiza nnyo abantu nti omugenzi Paul Kawanga Semwogerere abatulaga ku footage n'otunyumiza Force mwe yajjira yali yeemu yeeno omugenzi Haji Nassan Tegese Bagala yeemu gye yajjiramu alitandikano Dr. Kiza Besigye naye bwe yakola ki naye bwe yali Kyagulanyi abadde akyusizaamuuko nga teyeekalakaasa nnyo naye ng'alina ebirala byakola ebiri diplomatic ebikyalenjinga okitegeera kati kitegeeza abadde agezezaako kyusa formula naye kati ate tuzzeeyo mu kali akatiba okitegeera kati tugenda kubeera nga tukola ki nga twereegaleega okitegeera naye nze nja kubasaba nti bwe kibanga ekyokuvuma okuwemula n'okwekalakaasa tekinnatuwa results it is a high time we think about something different tutodi oyo yabadde ayogera it is a high time not si mu bubi tulowooze ku kintu ekyenjawulo bwe tubanga tulaba nti kintu kigeeza tekikoze eki tekikoze okitegeera naye njamaliza nga ŋŋamba abawagira ebyokwevuma okwewemula n'okweweebuula naffe abatabiwagira buli omu asobola okubeera victim. Kituufu nnyo wanje nze kaakati okwongereza ku kyobadde ogamba nti omuntu wogenda ng'okola ekiddiŋŋana you shouldn't expect results. N'ekirala kyembadde okusaba obannyonnyole who a fool is, the definition of a fool. The definition of a fool is someone that does the same thing over and over and again expecting different results. Okitegeera? Nti omuntu ng'ojja okola ekintu ekyo buli kaseera n'ovuma n'okuuma omuliro ne balumba Kasirye ne balumba Matilda ne balumba Esther. Okitegeera? Naye nga bemulumba tusigadde on the same point. This is not right. Okitegeera? And you're expecting us with those same tactics that you're using okujja ati ffe tujje tukole ki tukyuseemu. That is totally wrong. Okitegeera? Abantu wemubeera musobola okulumba omuntu gwe mulaba nti nga gwe kennyini n'oba obadde mu kiriro ng'olinga abadde aloota ng'akyogera nga it makes sense and it has a strong point in it. Naye gwe n'ovaayo ng'oleekana ng'olaga kikyamu nnyo. You're only showing hooliganism. Buli omu akitwale nga bw'ayagala. You're only expressing hooliganism. Obugwagwa obuyitiridde. Inti gwe ozibye nnyo amaaso n'amatu tokyawulira to an extent that if someone can even come and say something that is very important nga naawe kennyini kikugasa naye gwe n'ovaayo ng'olaga kyayogedde kikyamu you are hooligan. Okay, tegeeza omuntu yenna yalumbye Little Joe kye yabadde agamba kituufu si kituufu? Kyabadde kituufu. Anti nange njagala mubuuze nga tanaba nange kumbukira ate kuba nange lwakuba nti ateze munnange nze simanyi byakuddamu ne munnange bw'oba nga onjagadde nze nasuubiza omuntu ayagala okunnumba ku social media. Trust me, if you come and attack me on social media, I have not seen that. Ayagala okunnumba ng'awulira yeewulira amaanyi ge ansange mu location yange Jibawo wanaaba ayagala nnyo ajja ginoonyereza okitegeera satellite ajja ngambe gwe jangu wano twesuse naye asuubira nti ogendagenda ku social media onsusizeeyo tebinfunya. They can't do any impact on me. I'm going to still say what I have to say because I know it's helping the people. Okitegeera n'ekirala okubeera nga tusupporting ekintu ekimu it shouldn't blind us from seeing the right thing. Okitegeera, yes, we want to demonstrate about a few things, but is it making sense? Oba kitegeera bulungi. First of all, we have to be reasoning. Mukulu Kasirye. Yes, oyagala nnyo Matilda naye kyakola kituufu. No, okureasoninga tukwekake. Kubanga God created everyone with common sense. Katika wala statement ya Little Joe. To be honest, no muzibe wa no muchi no mwana omuntu asochira banti yabadde ne point ate n'ekirala Esther waliwo ensonga lwaki lately we bateekawo ezo demonstrations abantu tebakyazigirako jjo mu like in big numbers nga bwe zaabeeranga edda nga byakatandika. Okitegeera kubanga babadde nga barecordinga abantu nga basimba ebitooke ebyo naye nga mu kkubo balimu bokka nga n'ababoda be batenda obba n'akavuyo
batudde ku boda zaabwe batunudde baganaye katulinde tulabe ekiddako. You get what I mean? Meaning that what does this show? You've used those same tactics. You're using those same tactics, Kasiri, but they are not yielding results. From day one to the last day, you're saying the same thing over and over again. Nothing is changing. I'll repeat what Little just said. Let's try something different. Wambanga ddala kyemuliko mwagala nkyukakyuka. Oba kitegeera bulungi. Lwakuba nti ate nze kyenniza okugamba basanze nga n'abamanyi abakangavvula babadde bize muki munaamu. Oba kitegeera singa tebabadde bize mbooko yandibadde awo. Singa kati amawulire ge tulina ku TV ngamba banene ababadde mu kikolwa ekyo kyennyini ekyokubisimba. Ate nekisinga okunyiiza nti abantu abasinga abali ku ludda olwa opposition bakozesa nnyo opportunities nga za mikolo. Demonstrations zaabwe zibeerawo nnyo mu bintu ng'ebyo nti singa abadde namu tebaddeewo badde tasaa ku ebyo ebinnya byazze Nkulu Kasiri. Byazejjo. Byo bibeera buli omu abiraba. Thank you so much. Kati kitegeze kibadde nga twandibadde twatabukana dda ku binnya ebyo. Kubanga abantu kuva dda tukuze batataafe bavuga bagamba. Ane ebinya mu kkubo bikoze ki? Biyitiridde. Neze just kyamazeemu amaanyi nti ebinya ebyo nade njagala bajjeko ku binya by'e Kampala. Baleme kukola nga wanafuluma gate n'osimba wali eri ku gate yo. Toba waakulaba. Chakola nya makulu ngo ni Kampala. Okitegeera ate n'ekirala kyandikoze naye ate nabo bagezi. Okufulumako ali eri. Nakubako entabiri wabweru w'ekikomera n'asimba. Ate n'ekirala. N'akwata kamera. Okitegeera Anti principal yatugamba nti kamera kyekyokulwanyisa. Ekyokulwanyisa kyaffe kye kya kamera kakati n'atuvuga. Those are nothing to him. Alabye abaana alabye ebintu n'agamba kati bamususeeko bano abaana. Abana abaana tebalina bye golaba bamunyeenya. Matilda. Golaba bamunyeenya. You are checking an expensive table. Golaba bamunyeenya. Golaba bamunyeenya. Olaba bamubuuzizza ogambe waneno bamubuuzizza ebitooke bino bye basimbye mu kkubo byaki. He simply said fe wano mu buwangwa obwaffe bitegeeza tulina ku bagenyi. Was he wrong? Bwemwaniriza golooza kyava kukyabagamba banange mbageze ku kitundu tusimbe ebitooke. No, like omanyi nalabye nga basimba ebintu ebyo naye nga nno bano beekubye ejje. Gwe Kasiri ebitooke bwe babisimba wano mu Buganda kitegeeza ku kyalo ne balima bulungi enguudo ne bateekako ebitooke kitegeeza waliwo omukulu akola ki ajja ku kitundu. Era ekyo kye bakoze bamanye bumanya nti kaakati omukulembeze wennyini President Museveni gwe barwanyisa bamwongedde bongezi credit kubanga mu kikolwa kyabwe ate ye mwe yawanidde ebikolwa abaana b'abalungi bye bakola. Ate n'ekirala ekyo nga kikyali awo baadde bajjaguliza ddala olw'ensonga tetwakomye ogwo ne bamuwa obwa president wa. Okitegeera baasanyuse nnyo kwegamba yabagambye tusanyuse nnyo laba abagenyi baffe. Gye bagikyazizza afuukirawo kyamaani waayo paka we banagikyaza ewaabwe. Okitegeera kati olaba mukulu Kasiri nti yabalaze nti bino bye mwakoze byampadde even more credit kuba yalaze bali abagenyi be abantu baffe munange basanyuse nnyo okubalaba. Ekisooka abamu tebamanyi na Luganda ate ekisugira ddala obuzibu ffe tukomplaininga nnyo muki mu Luganda tuyombera nnyo muki mu Luganda. Yabagambye byo nanno bye mulaba babaniriza babasanyukidde okubalaba. Tetujja kigendamu ekyo kubanga nze just mbuzakuza because ndaba nga luzibu gye bali abalumanyi abalugwala balumanyi gye bali abalumanyi twagala abaana bano feffe bano Kasiri tumalirize tuve nasula wano esokera ddala akoze mu kyoto bakikoze ati yatufumbidde leero baaba yazze tutugira jase yatumaliriza kyaleero esobola okugamba abantu nti tulwane na ndowooza okitegeera
tulwane na ndo omuntu lwana na ndowooza ye sina personality ye ng'omuntu okitegeera ekirufuula olutalo kwe kuwulikika ng'abalwana n'omuntu personally okitegeera nti tulwane na ndowooza ate ebiseera ebisinga twebuuzengamu lwaki gundi ayogedde ekyo era lwaki akyogedde bw'atyo ye kikyawulira ffe kye tutawulira kikyalaba ffe kye tutalaba okitegeera tolerance etuukako ki ku mutendera ng'ogwo okitegeera bwe tubanga betwagala ofulumya bali intolerant ng'ate ne betwagala oyingiza bali intolerant kitegeeza omuze gugenda sigala kukola kigutambula kati ze ebiseera ebisinga lwaki sifuna nnyo obuzibu n'abantu nti gwe ne bwonvuma ne bw'oyomba nange ntunuulira kirowoozo nandowooza kijyokola kijyobadde nayo kati nange bwe mba nkuddamu mba nziramu ndowooza siddamu gwe nga ki ng'omuntu era kyemba njogera making sure nti nkyogera eri bantu nga gwe waze n'okozesa platform yemu n'okyogera eri abantu naye mba nziramu gwe nkyogera eri bantu kubanga nkimanyi gwe nyiiza obutafuna mukisa gukumatiza oba kutegeeza kitereeza naye bwe kiba jeno abalala basobola okukikola kyo kitereeza okitegeera so ebintu tubidiscussing nga tudiscussinga ndowooza temuvuma abantu lwa buntu bo nga bo bye bali mulwanagane n'endowooza kubanga tera end of the day byebikola ki byebitutabula ekituleetera okusalawo mu nsala ey'enjawulo lwansonga buli omu alina endowooza yanjawulo ekituleetera okusalawo mu nsala ey'enjawulo lwansonga buli omu abiraba mu ndaba yanjawulo ekituleetera okusalawo mu nsala ey'enjawulo lwansonga buli omu upbringing ye yanjawulo byazaalaba experience ye yaki yanjawulo okitegeera kati gwe bw'olwana naye ng'olwana naye nga muntu naye agenda kuddiza nga muntu lufuuke ki lufuuke lutalo okitegeera naye ati the end of the day oluusi ne byonna bye tulimu mu nsi lutalo nti ezimu tezibaamu muntu bano abatulaba engoye zino nina brandi yange ey'engoye bagiyita zinja tuvae so tuba ne jumpers t-shirts ekofiira tezinatandika fuluma t-shirts ziri mu mitwalo 5 jumpers ziri mu mitwalo 8 abagamba tuseera tetuseera akabeeyi keeko kubanga tufaayo nnyo ku mutindo okuba nti tukuwa omutindo omulungi egyensonga lwaki emiwendo giteekeddwa kubeera bwe gityo kitegeera kuba kaseera kano tuli mu kulowooza just kwongeramuuko katini sikendeza okwongera okubanga tubawo ekyo ekituufu kubanga twagala naffe tube ne branding owa omuntu ekintu n'asobola okumala nakyo ebbanga nga tekikoze eki so kati tujja genda tu upgradinga mu ngeri ekola ki eringa eyo naye nga mwebale nnyo abalaba S media banange abatulaba sina busungu nze munange sina busungu ndowooza nange bantyuningira waggulu naye tutambulira awo sigenda leeta example ndala kasire yangambye ebyo biveeko naye nga bannange nze nga mmaliriza kyenyagala okusaba abantu mwenna abali eyo bw'oba nga olina frustration yo naddala in this political kind of thing tolowooza nti nogo wekaweka girina lino eggwanga toliriimu bwomu sigo weka gwe banyigiriza naffe abantu abalala bakola ki batunyigiriza era naffe twetaaga change bw'oba oli awo like if that a day ever comes change tejja kujja tugigaye ffe tetujagala okitegeera but it doesn't take away our reasoning capacity. It doesn't take away the fact that we should look at what is right and what is wrong and judge it accordingly. Oba mukiraba basebo ne banyaba batulaba kati n'olwekyo bannange tuli wanene ku satellite hotel ku ground eri wayona anti munaye bo babeera balowooza nti bo mukulumwa bokka be balumwa oba oli wa opposition oba oli wa ruling government fenna we go through the same situations. Engudo ziba za binya fenna tukola ki tuziyitamu fenna oba olaba UG akayita weekubya akabalaza ejuze kamenya nowa sipasio naye ngajja nowa okitegeera the same roads the same problems toyina kizibu kyoyina ffe kye tutalaba emmere bw'erinnya emiwendo n'ali wakati mu government eri wa government agenda naye ne bamugamba goli waki kati gosukali kantu kumuwe ku 200 fenna tugenda mugula sente zezimu okitegeera. Change doesn't come in a snap like this. Change comes with time. It's a process. Ayagala change entuufu teva mu bbanga neegwawo. It takes time and it starts with us. Let's do the right thing. Mukiraba sebo. So estanze nga maliriza njaga ku appreciate nga mwenna abatulaba n'abasigala nga mututumira abatuwa ku comments obutuvuma n'obutatuvuma byonna tubyebaza byonna bitugattako. Obadde ku birthday. Yani
Champion good. Omanyi ebintu bi happenings ebingi nnyo omwaka guno. Omanyi esi webe kusika eno neno ne bakusika neno ne bakusika. Like so many people have been having birthdays. Abatabadde maybe in the limelight. Kati bana yabadde di champion good yesterday. Banange I have to make it a point. Singa no mundagirira gye babeera. Nengena ne mulabako. Nendi wano ne Kasirye. Kasirye is going to bring me to Champion Gudo and we shall record a video and we shall share it with all my love. Giving it to Champion Gudo. Tukwagala nnyo Champion Gudo, twagala nnyo Fangon. Twagala nnyo Fangon Unit platform. Kwegamba you guys mwe mutufudde kye tuli. Teri mulala. But thank you so much for loving us, for following and for posting and making all those clips and posting them. Thank you. Point Media, salute. Bana Point Media, omukulu yamu followinga. Yabagamba. Point Media. Ani yamu followinga? Ata ani omulala, omukulu omanyi bameka. Oyo kabaka. Oyo kabaka. Kati tulina omukulu. Principal. Yamu followinga. Ge masanyu ge tulimu. Kati no alien skin kabaka. Ye kabaka. Kabaka sukane ku bakulu. Tebalabanga. Abamuroma wabanga y'abakulu ne kabaka. Brian yabadde ku kamera. Brian yabadde ku kamera. Brian omwami oyo omweru asinga okulabika obulungi. Tali ku kizigo. Emufumbo. Tali ku kizigo ali ku nacho. Brian ye DJ Brown Skin. Oyinza obwango oya DJ Brown Skin. Naye nga tomanyi kati gwayagala DJ akanamba kali awo mukubireko saundi bichi ale kati enaku zino musomesa wange era sawa yonna mujja kulaba results. So nenga ne storm mwaga natero kujja mu industry y'aba DJs atebera vibe ku vibe nange ngenda wa Brown Skin events yagenda okututendeka mu nsonga eyo twaga kwegatako etaani y'abazato bonna tu representing. We love you all. Bye bye.